baliko mwenna muwangalira kazubire muri bulungi banange nze masha olwakulwala ngenda banyumiza party 3 mwabade monsaba party 3 y'olugendo lwange banange party 3 banange party 3 eriwa leero mugiwulirize ate mugimaliyo waliwo abambuuziza ebibuuzo okwewaayo kyeki byonna ngenda kubaddamu kati luli ku party 2 nakoma ate alabe part 1 mugenda agirabe ne part 2 part 3 egenda bweti nti wenatuuka twakoma luli eri ng'omukongo ayina wantutte mu gavumenti nenkola ki yandagirira actually nengendayo nganze wenatuukayo nemba wa passport yange abaana basinga bwe batuuka mugwaneeno ne beewaayo ne basaba obubuddamu nga wolaba e Uganda abagundi bano baki bana abasomalia ne bajja waliwo entalo waliwo biki kati nawaneeno waliwo ekitongole bweweerayo kati nanga weneweerayo ne bagamba banange noonya bubuddamu naye bw'otuuka bw'otusuwe bakugambira nti nno oyina owaayo kiki ekikuleese nedda bakulinda n'osooka owolamu n'olyoka relax nga then balyoka bakubuuza nga wayiseewo oba omwezi gumu nga basooka ne bakuwa ne appointment kati tugende mpola wenatuuka bwenti awo wennyini nemba wa passport yange ne bategeera wenva biki kubanga nze saalinda kubeera nga ngenda mu overstay abaana basinga bagenda mu overstay ate ekyo kibi oba okitegeera nze saagenda mu overstay era nze wenatuuka ne ngenda mu gavumenti ne neewaayo wenamaliriza okwewaayo bwenti ne bampa wengenda okusula webampa wengenda okusula ndifresh nze bampadeko ku mmere biki bwe bityo naye embeera awo otandikira tebeera nyangu wabeerawo amawanga mangi nze nganze bwe natuukira waliwo amawanga mangi waliwo abanigeria waliwo abasenegal waliwo abanakenya waliwo abatanzania waliwo buli kasasiro waliwo abawarabu temulaba nti muli eyo mbawarabu n'abawarabu bali eno banoonya bubuddamu kati munange abawarabu nga gye bali kati bo tebafaayo mwena muba muli kyekimu tewali omuntu nti nno banze ndi mama simanyi ndi baba tebiriiyo so kati awo nasookera awo waliko at least a little bit better naye obuzibu obuliwo nti emmere mugirira ku timetable ate engeri bwe tuba nga ovudde mu Uganda tumanyidde omuceere tumanyidde amatooke tumanyidde biki emmere eba ekalubamu emmere y'olweggulo eba ennyogoga oyinza okulya sausage ennyogoga ejeeri nnyogoga emmere eba ekalubamu omuceere gubanga sigwe gwe Uganda omuceere guba teguyidde bulungi embeera yenyiga era embeera eyo nsobola okugamba omuntu nti bw'obanga mukwano ewaka toyina kikuddusaayo ng'embeera tennagaana bambi please don't bother kubanga abantu abasinga baddayo wano tebamanyi nti nno bago badde ba minister simanyi obaddaani ogenda kuyitamu eyo embeera waliwo bannamawulire abamu waliwo omuvubuka mwami sigenda mwogera naye twali naye akola ku radio sapiensa naye yamala embeera yamukalubirira naddayo oba okitegeera so gwe ng'okyali mu mbeera eri a little bit toyangwa kukola ki kugamba nti kankole ki kanveeyo ngende kubanga embeera enyiga naye nze tebereza nze nali mu mbeera mbi oba okitegeera kaye like nali nyigirizibwa kyova olaba nze yembeera saagiwulira dho nagiraba naye saagiwulira nnyo kati munnanga awalala we naddako okugenda baba abantu bayitirivu nnyo nga gye nkomeza okusinga wali eri we nasookera kubanga kati awo nkugamba nali wa mirundi waliwo woosookera wanasooka awasooka ningenda ewokubiri ningenda ewokusatu ewokusatu awo waliwo oba nkigambe ebanga kampu abantu baba bangi era abaana bamu balwawo okumala emyaka ng'esatu emyaka 5 biki kisinziira kati nze ngeri we nalimba wadde passport yange kyanyanguyira nnyo okunnoonyeza wengenda okubeera era awo awantu embeera yaawo mbi kubanga nze kampu gye banteekamu yali mbi bano abantu abamu nga beefumita abanigeria bafumita abantu balwana ne poliisi bakuba akayaga embeera eba mbi oba okitegeera musula mu buddeeka nga wonolaba obw'Dubai abaana babeera awo nga bali mu zirombeto oba okitegeera kati to make matters worse nti abanigeria beetundiramu
aba Nigeria bwe betundiramu nti obeera waggulu banga nze njijukira nali waggulu mu katanda nga wano wansi omuwala malaya onaafuluma onaayingira waakaaba style wakola biki we baleekaana gw'oli eri waggulu obeera dramatize naye nze Katonda yanyamba namalawo omwezi gumu nenvaawo we navaawo ne bampa kye bayita living house awo firimu weetandikira obulamu bwo bugenda otandikira kati nze obwange we bwatandika tebereza nali manyi nze kyenjagala nali manyi njagala okusoma njagala neeyongereyo okusoma kubanga wanene twogera luzungu oba olina okuyiga olulimi oba okitegeera nze nali mu kusooka nali njagala nnyo kola kankole kangende nkole nga womanyi nti nno ova ewaka ng'olina ebiruubirirwa naye ate waneeno woota integrating nga wooteeyongerayo n'oyiga culture ya wano n'oyiga nti omuntu tomubuuza bibuuzo bya kisiru n'ombeera nga kubanga Uganda tuli open osobola osanga omuntu n'omubuuza oli ajja kubeera mu trade teyeetaaga kumanya oba kitegede kiri mu mutwe gwo kennyini olina okubiyiga that is integration oba okitegerwa integrating kati munnange nze we natuuka mu kyalo gye bampa mu kyalo we ŋŋamba mu kyalo buli kimu kibeerayo naye obuzibu obuliyo train ziba teziriyo baasi etambula once in a while kale etambula every after 1 hour kati oluusi eyinza n'otambula every after 2 hours oba 3 hours kisinziira kyalo ki kati nze neŋŋamba kati nkoze ntya kanjagala kuyiga lulimi era nenzirayo nensoma gavumenti nempeerera olulimi nengenda nensoma okusinga okudda ewakaawo ate ekirala bannayuganda kyemulina okumanya nti abantu abamu bagenda bagamba ebigambo bino wammanga kubanga babiŋŋamba olaba mumashaalo olaba osobola okufuna olubuto onoozaala omwana biki bannange buli wonoozaala omwana oluusi oyinza omuzaala musajja ateetege nga naye talina mpapula weeyongera kwesiba ne wona omuzaala omwana wo mu musajja alina empapula basobola okusalawo okuwaako omwana oyo yekka empapula gwe ne batakuwa n'ozunga n'olwana tolina kyosobola kwekolera kati nga nze saazaala oba okitegeera neŋŋamba kanyiikire kusoma nemala okusoma olulimi neŋŋenda nensoma nansingi nembeera mu kusoma nembeera nga nemaliriza okusomawo nentandika okukola kati obuzibu bujja batya wayitawo emyaka 2 bwegiti ne bampa negative kitegeeza batya nti obubuddamu bwange balaba mbalimba bannange nze nawunga nawulira njagala fuka njagala gena mutoyi nkole namba B njagala nabulidingirawo ng'omukazi natambula olunaku lulamba nga simanyi nagendaga nasooka nentunulira ekipapula kye bampadde nga baŋŋamba mu rejected neŋŋamba oba rejected njize gundi baŋŋamba your asylum is not granted nasooka nempunga neŋŋamba oba granted kitegeeza ki oba granted kigambo kirala nemperezaako mukwano gwange ne mugamba kino kigambo ki nga sikitegeera mukwano gwange naŋŋamba nange sikitegeera ffenna nga tuwunze so nkwegayiridde wobanga omanyi tosobola kuyitamu ono trauma don't think here it is bed of roses nedda nga wemanyi nti omukyala nabulidingirawo nagenda nameesingirawo periods zankuba natiya nga n'amaziga tegajja wabula ng'otambula butambuze naye nga tomanyi gy'olaga that is the trauma bwekitegeera so wondaba nga neeyagala wondaba nga nsanyuka bambi mukwano ndika just gamba alhamdulillah gamba mukama akuwa omukisa kyekyo kyokka kye nsobola okugamba because I faced it webanyiima ate nga nina okwapiiringa kwe kusaba wo apiiringa immediately ate bw'oba ozze wano ne bakumma don't sit and relax nedda nze saatuula era nga we ngugambe omutwe nawulira nga ngenda kukutuka nfe so kyenakola nenfuna amagezi neapiiringa babeerawo abantu abasobola okuyambako awo nebagamba apiiro kwogwo omusango gwange biki neapiiringa kati awo apiiringa tebakuddiramu immediately oba kitegeera ne bantwalira omwaka mulamba nga tebanyega muwulira omwaka mulamba kati abagamba party 3 party 4 bannange simanyi ndowooza party tusagala kumakinga this video long naye era banyima empapula oba kitegeera kati commentinga likinga sharinga mbaagala nnyo